Omunamawulire wa CBS Tomusange Kayinja agudde n'azirika ba UPDF ne bamuyolayola byonna ojja kubanga obifuna. Ate tulaba nti ye Brenda Miles Mama Fina amutadde akaseko ku ttama amugulidde essimu. Byonna ojja kubanga obifuna. Ate munanga abasibe babasibiridde entanda. Ojja kubanga obifuna mu masaawo. Catherine Kusaasira alabiddwako ng'ali ne baawe nga beeyagala obulamu obutambula nga bwe babibala. Bingi nnyo nkwaniriza ku NCK TV kugamba kimu nti teweerabira kubanga osubscribing obanga obadde tonaba ringing that notification bell sharing or liking bingi nnyo bengenda okubanga nkuwa. Katandike n'omunnamawulire wa CBS amanyiddwa nga Tomusange Kayinja. Ono azirise era mbu n'agwa wansi oluvannyuma aba UPDF ne babanga badduka bunambiro ne bamuyolayola ne bamutwala mu ddwaliro Ensambya. Era essaawa ya kakati wetwogerera ali mu ddwaliro Nsambya wafunira obujjanjabi obusingako. Kigambibwa nti munnamawulire ono mbu yafuna accident gyawuvuddeko awo. So yafuna accident ne bamujjanjaba naye ndowooza obulamu badde tebunatereera bulungi okuba nti oba addewo akakalabanye emirimu gye nga bw'obitegeera. Kansooke nkuweko akatambi nga bamutwala. They told us that I think is automatic. It is automatic. Once you put there, the patient is pushed. What you put there, the road, you just roll it now. Leave it. In the kind of Rebecca's voice. In the kind of Rebecca's voice. You see. Byebyo bambi katumusabira asobole okuba ng'atereera nga adda engulu akole emirimu gye. Ate nga tuvuddeko eyo mwana muwala Brenda Miles mwena mubulijjo mubadde mumulaba abantu nga bagamba oba yagwa eddalu, abamu bagamba yalwala, naye bwe baamunoonyako ku ebigambo ebyo baayogera ne bituuka ewaabwe. Era maama we bw'atyo n'atuma omuntu amunoonye. Bwe yamunoonya n'amutegeeza nti bambi nze n'essimu sigirina, nti ebifaananyi ebyo bye mulaba bitambula si nze aba akoze yeekubye, abantu bansanga busanzi ne bankuba ebifaananyi. Bw'atyo olunaku olwaleero Mama Fina ng'ayitira mu SB4 Media amugulidde essimu era n'agiwa SB4 agimutwalire. Bulijjo negomba eno ssimu nga njiraba bulabi nga n'ebino tebinabaawo. Mami neyanzisa webale kungulira ssimu bambi webale kunjako stress. Webale mukama woze akuzeewo ne bajjajja bange bonna bakulembere ate kati ndina ebivumo nagozi Mama Fina yampadde essimu wafunye ebivumo ebipya kati abadde bamisinga anti waliwo abantu abakumisinga mu ngeri endala, waliwo abamisinga kundaba, waliwo abamisinga okuvuma, waliwo abamisinga kuzina buno obuzina bwange bwe nali nzina, ate waliwo abakumisinga okugeya, yes, okundaba bulabi ne mungeya ne bungamba abaki biki byonna. Era mwebaze Mama Fina esala zammwe ezakoze. Ogenda bbawa ayimbudde nze katugeze nali nafa kati Mama Fina yayimbudde nze. Oyo ye Brenda Miles ndowooza muwulidde ng'awaga bamuwadde essimu ajja kuddayo ate ku mutimbaga ayombe buto. Ate yo omukyala Catherine Kusaasira munnange alabiddwako ng'ali ne mwami we Mwami Selga nga buli kimu kitambula bulungi. Era nabagamba nti yono fula manje tuli wano tuliwa Niwandiko yakufanya muzeyi. Mwana mwana. John baby boy. Mbra. Baby boy. Mbwa. Tata Junior. Baby I love you. Bana Tata Junior tuli naye faba mwina. Tata Junior faba korachi. Abamulina. Mama nyabo kati abanaku kabanyige. Mukati wano tuliwa. Abadi bakamusungu wali munatusonyiwa. Munabe kulweza. Mukati wano tuliwa. ne mwami we Fred Seruga. Ate abazadde bawabuddwa nti bannange mukendeezeeko ku speed gye mupostingiramu abaana bammwe ku mitimbagano tikyandiba ekyobulabe. Mulekeraawo postinga abaana abato ku TikTok, social media generally. Ogenda no postinga akaanako with all the love ng'owulira ofa oyagala ensi ekalabe. Lunaku lumu lwokka bwe luti n'oyokya ku kaanako kwe batandikira ne bakakuvumira embaliga, ne bakakuvumira ennyindo za kitaawe waako ezakyama, ne bakakuvumira amatu, ne bakakuvumira obusiiwuufu. Bamanyi ng'omuzadde ntandika okugamba oba kyenkola tekimala ku mwana wange.
naye nga gwe wateekayo omwana wo duniya emupime wabweru eyo. Abaana abo nabo balina rights zaabwe. Mulekerawo linnyirira eddembe ly'abaana. Stop posting children, infants. Ate gwo ensonga z'abasibe ezikyalanda era nga bavuddeyo at least mbaba nga baupdatinga n'okuba nga bawabula famire z'abasibe wamu n'abasibe naddala abo ba political prisoners. Obaka buno njagala bugende eri baganda bafa abasibe ne famire z'abaganda bafa abasibe. Manyi mwagala okuddamu okulaba ku bantu bammwe mubeereko nabo. Ne baganda bafa abasibe manyi kye bayitamu munda eyo si kyangu. It's not easy inside there. Ensonga lwaki abamu batugamba mugaana bannammwe okukkiriza emisango olw'okuba si mmwe muliyo manyi si byangu munda eyo. Naye njagala mbaleetera example z'abantu abaaliko mu similar situation nga gye mulimu nga babamatiza nti babasonyiwe na ngeri ki gye baamaliriza. Njagala mutegeere ekika ky'omuntu agezaako okubamatiza nti taconsidinga defeat ku bbanga lyemmanyiddemu Museveni, taconsidinga defeat ate tasonyiwa. Waliwo abasajja abaayagala okunywanywolako gavumenti yeeyo gy'olaba. Abamu yabakwata n'abasiba, abalala ne bawaŋŋanguka ne bagenda e Kenya. Sheikh Mustafa Bayiga, Sheikh Kirya, Sheikh Abdulkarim Sentamu, Sheikh Muhammad Kamoga, Sheikh Kigundu bawaŋŋanguka ne badduka ne bagenda e Kenya. Sheikh Abdulkarim yagenda paka Saudi Arabia, oyo yena atandika okusoma. Naye Museveni ng'omutadde ku bunkenke ne gy'oli abaayagala akugjeyo. Abaali mu makomera be baali basobodde okukwatako baabata babafulumye babakozesenga akanyeebwa okusobola okuluwalinga bali abaali bawaŋŋanguse okusobola okudda. Ne balaga nti bannange n'ebintu birungi omusajja asonyiwa naffe batusonyiye ne bafuluma ne babata. And they achieved that kuba baakozesa omu ku bakulembeze b'ennono gwe sijja kwatuukiriza mannya kamulizavingi okusobola okubamatiza. And they achieved that ne babamatiza baseeka abo bakwata ekkubo ne bakomawo. Naye bonna abo baasibwa. Sheikh Mustafa Bahiga bamusiba bwe bamala ne bamuta ne bamuwa n'omulimu mu poliisi bafundikira bamulasiza. Sheikh Abdulkarim Sentamu naye bamulasa. Meja Kigundu eyali bbawa mama Fiina bamulasa. Abo okubeera meja tolooza nti obwa meja yabufunira mu magye ga Museveni. Abo baaveeri aga nti mmwe mugenda kujja ne ranka zammwe. Oyo bamulasa gezaako kulaga nti Museveni tasonyiwa. Sheikh Kirevu naye bamulasa. Abo bonna be baalasa, what do they have in common? Bagezaako okwagala okunyanyulako gavumenti eyo. Another thing that they have in common, bonna babakuba masasi nga batumatiza nti ADF ye bakubye. Naye ADF ki ekuba omusiraamu? Mbamudde mmanyi nti ADF erina kuba mukafiiri. Ne batuvugiraawo. Sheikh Yahya Mwanje abo abasiba bakabata biseera bino. Sheikh Muhammad Kamoga bamusiba bakamuta biseera bino. Oyo ekikyamukuumye nga mulamu bakkiriza nti alina akabinja k'abasiraamu bakyakkiririzaamu baanasobola okumatiza mu biseera by'okulonda. Era mu biseera by'okulonda mwaba bamukkiririzaamu ojja kuwulira irimu etambula ku bituuti ng'akalulu katuuse nti banne gavumenti eno tetulina kugibaako na buzibu etukkiriza okusaala tetumanyi gavumenti eddako enaatukola etya. Oyo kyekikyamukuumiddewo naye nga naye yakava mu kkomera ngezaako okulaga nti Museveni tasonyiwa. Abo bonna yabasiba, abalala bonna bafundikira babanyize. Yoyo gwe bagezaako okubamatiza mbu abasonyiwe. Oyo mbu abasonyiwe mukkirize emisango abasonyiwe tagenda kubasonyiwa. Era bwemugeza ne mwewaako obujulizi nti emisango mwagiza agenda kusiba mmwe. Mbu Museveni osuubire buli omu yenna akole buli omu yenna kyasuubira nti kuba kyekisuubirwa abantu buli omu kyasuubira. Ne bw'olaba abantu baga nti banne mukkirize abakkiriza nti mukkirize emisango era abakisemba basuubira nti bwe munakkiriza emisango ng'abasonyiwa. Museveni akole buli omu yenna kyasuubira nti bwe bakkiriza abasonyiwa ng'olede alabisiddwa wonna wonna nti baliyo bali mu kumatiza abaana bakkirize emisango babasonyiwa. Agenda kubasiba. Bwana abayambye n'abata kubazza mu society kubateeka mu target kubalasa kuba tayinza balekawo nga muli balamu. Lwaki? Muli ba witness mweno case. Ye bwana abalese mutabani waabwe ajja balekawo
kubanga ensimu bamusobola ogiwa excuse nti afe bannaye batunyiga ne batukakatukirize mubeere ba witness mweno kesi eri mu ICC abalekewo era bwe munaaba mufulumye bajja balasa omu ku omu munogoka omu ku omu tewali ejja kubeerawo nze nsuubira kati at least bayinza okuba bali a bit safe nga bali eyo kuba eyo tebasobola banyigirayo bali mu custody yaabwe kati baba baagala obbajiga kitegeeza baba balina obbaleka ne badda mu society babateeke bulungi mu target ti twabata mutandika okutondoka omu ku omu oyo omusajja temuzanyisa tasonyiwa nze mbabuulidde kati essaawa eno ababadde balina okujja mu makooti temwazze lwaki bakyabayinga time bagezaako bamatiza mukkirize ne looyo ali ku musango gwammwe bagezaako mukubako propaganda bamubajjeko basobole oteekawo waabwe gwe baagala n'avuga keesi mu direction bo gye baagala temuwulira nga bamukubako propaganda babagenda eri bamatiza nti ono anoonya kaadi ya nuupu tayagala muve makomera baagala mukeere enkyango oyo mumwejjeeko babawo waabwe anaavuga keesi yammwe nga bo bwe bajagala temugwa mu kitimba muyinza okumaliriza nga baba waliwo abiriga naye bamulasa ensi yonna olwaleero ekyebuuza nti abiriga buli omu yenna alaba abiriga yayina tabuki abiriga y'omu ku basajja abaali abayeekera kyenkulaga nti Museveni tasonyiwa buli omu essaawa eno ensi ekyebuuza naye abirigani bwe yayinako obuzibu buli omu akyebuuza bw'atyo abiriga Iburahimu abiriga naye y'omu kuba ayagala okunywanyulako omusajja oyo kyenkulaga nti oyo tasonyiwa temugezaako ne mukola ensobi so mu bigambo ebyenjogedde oba munaafunamu ekyokwebuulirira muli bijjukira bwe muliba mukoze ensobi nti yayogera bino ebigambo tubyogera ffe twetikula omusaalaba abantu baleme kutunenya nti ffe abantu tubeere nga twabagamba babeere nga bakimanyi bagaye nti baayogera babagamba ffe twetikule omugugu gw'okubeera nti tugenda kunenyezebwa yes abaffe tuli ku NCK TV nkugamba kimu nti wobanga tona subscribinga kekadde ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo